Bannange Maselaavu mulamu kyavadde avuddeyo ne yeeraga ensi n'ayogera eyo gy'abadde yeekukumye era n'ayogera ensonga lwaki abadde taliiwo era n'abaako n'obubaka bwaweereza ensi bw'engenda okuba nga mbalaga. Nzize nkola obutambi bungi nnyo obukwatagana ku Maselaavu ng'abantu batugamba Maselaavu mufu, omulambo gwe guli mu ggwanika, ne nkola bu vidiyo nga nnoonya Maselaavu, nange mazima ddala ne ntuuka essanga neeraliikiridde nga manyi omwana w'abendi yafa. Wabula kimpadde essanyu olunaku olwaleero bwe nzizeemu okulaba ku Maselaavu ye mbanyumiza byaki nga obutambi bwe bwennyini bwe buli nga ye yeeyogerera ekyatuuka wonna kikyagenda okuzzako mu bulamu bw'ensi. Nze nzize kubategeeza olunaku olwaleero nti Maselaavu mulamu tafangako nga we tubadde tubyogera. Maselaavu tafangako, Maselaavu mulamu atemya wekketekketekketekete. Maselaavu gwe mwagala okufaako bufi abakolera komedi anyuma abakolera ebintu ebinyuma ebinyiiza n'avuma ebivumo ebinyuma ebinyiiza munnange waali nnyo mulamu era ng'atemya. Kati neryo ly'essanyu lyange tugendako mu butambi bwa Maselaavu ng'ayogerako eri ensi ebyo ebyamutuukako nakikyasazeewo okukola conclusion ye eri ebyo byonna ebibadde bimwogerwako naki kyagenda okuba nga azzaako mu bulamu bwe. Kati nno nze ng'omuntu obutambi buno nabuwuliriza era nensanyuka. Njagala nawe woba okawuliriza era osanyuke oggyemu ekyokuyiga. Wabula ng'ate nga sinnateekawo obutambi buno njagala ojjukire nti nno subscription yo nnungi nnyo era etwongerako kinene nnyo. Gwe kwata ku kigambo subscribe okumale okwate ku kade akabeerawo waggulu kagenda kuyamba nga buli vidiyo gye tuteekayo muganda wange my brother my sister ebeera nga ekutuukako. Ate teweerabira commentinga ng'okozesa comment box, teekamu erinnya lyo n'ekifo mw'owangaalira gy'osinzira okulaba vidiyo zange. Ntuma obubaka bwonna bw'oyagala enkuyisizeewo, oba oyagala wishinga birthday, oba oyagala kubuuza ku maama oba taata oba omwana wo oba omwagalwa wo oba gwe kennyini ngenda kuba nkikukolera muganda wange. Katugendeko mu butambi naye teweerabira nti yenze Shila Adita ali mu katambi kaneno. Katugendeko mu butambi wa Maselaavu ate era tukomewo. Ab'emikwano mu Yesu, abooluganda mu Yesu, Yesu yeebazibwe. Mpitibwa akankwasa mase oba laavu mase. Neebaza Katonda nti ndokose era nzizza bujja. Nazanyako content w'okutyoboola abantu ng'ate kw'otadde n'okutyoboola ekitiibwa ky'abanakazadde b'eggwanga katugambe nti maama, naye nga maama yansonyiwa era yategeera nti yali content. Naye content ono ngenze kiraba nga tukosamu abantu bangi emitima, abantu tubaleka mu maziga, naye nga mbasuubiza nga mpanisa emikono. Bwe ndiddamu okuvuma omuntu bambi mbasaba bannayuganda mwena bwe munsanganga mu kkubo munjokye n'ebipiira. Mukama yeebazibwe. Era nalokose muli n'ekomera, nalokose wadde yali content nga nze nga nkimanyi nti content, naye ate neeyongedde okudda eri Katonda. Bayibuli egamba bw'otasonyiwa nawe tolisonyiyibwa. Gwe wena ansonyiye Katonda kumpeere tosinga okwagala. Era mpanisa emikono nga ngamba nti Pastor Bugingo Katonda yandaze gwe alina okunjatuza obulokole, nzire eri Katonda ndokose ebyensi tebijja kuneemazaamu, mboneredde ba mikwano. Mukama bampeera omukisa era mbaagala nnyo. I love you so much. Muli baaluganda munze mu Yesu era ndi waaluganda mumwe. Atakolangako nsobi yaba tasonyiwa, naye oba omanyi nti wakolako ku nsobi sonyiwa naawe. Bayibuli erikubalirwa nti wasonyiwa naawe olusonyiyibwa. Mukama bankuumire. Akatambi ka Maselaavu okalabye, kansuubira nti nno mukwano okalabye gwe wena eyeekuumira ku channel eno era nga neeyongera okubajjukiza nti nno muganda wange tokomanga okwo viewinga videos neeno bwe ziba zikunyumidde ziweeko ka like ka thumb up ate era okomentinge wansi awo ng'otubulira erinnya lino gy'osinzira okuba nga olaba videos zange. Wabula ng'ate abali mu nsi ez'enjawulo temwerabira nti nno mbaagala nnyo okufaako obufi, mbaagalira ddala mwebale kubanga mutwekuumira akatambi ka Maselaavu ako kembateereddewo. Mbadde njagala kubakakasa nti muganda waffe ono gy'ali mulamu waliwo embeera eyamutuukako ng'era bw'abibannyonnyodde nti nno banange ekyamutuusaawo yali content ye yamutuusaawo n'amuteekamu eyo embeera gy'alimu okukolanga ebintu ebinyiiza abantu omuli okuvuma abantu, teekako n'okulumba abantu abanene mu gavumenti. Kino nno tekyawukanako na vidiyo emu gye nabakolera ne mbagamba nga sinnaba kubanga enfuna akatambi akamubika. Vidiyo gye nabakolera ne mbagamba yandibanga yatya ku bintu ebigenda maaso, yandibanga yatya
ku biki ebigenda okuba nga biddirira mu bulamu bwe. Era nabagamba nti nno ebintu bino ebya politics tubyagala naye birina consequences. Ebintu bya politics tubyagala tusobola okukaaba, tusobola okutisa bannaffe omuli families zaffe, teekako n'okukomya obulamu bwaffe. Era ne mbagamba nti nno olaba politics ajjawo abo bennyini abanene abalina security, abatambula n'amamundu, abatambula n'abantu ababakuuma nga bagaludde emmundu, wabula ate nabo ne babata. Olwo gwe Kadaama ali ku kyeyo yajja okoza ebintu nga teweesobola, n'oleka famire yo nga banaku tebalina kyakulya, olese abaana e Uganda, ozze ku kyeyo, olina free wifi, oyimiridde gy'oli, otandise okuvuma abantu abalina security. Bagenda kukolera ki? Jjukira ate kufa abatalina ssente, gavumenti etukolako bulungi nnyo kubanga ne bwekutuusaako ekintu kyonna, no one is going to claim for you. Nze nabagamba naliko mu bintu bya politics, naye politics olwaggwa bw'ati ne ŋŋamba kankyesonyiwe ntandike ekintu ekirala ekitateeke famire yange matiga, ekitanteeke matiga. Ebintu bya politics ne mbivaamu, ne bwe mba nga nina message gyempisaawo ngiyisaawo mu bulungi, at least etuuke ng'omuntu ne wanaaba ayagala okulondamu ekibi kigenda kubanga kimubula. Kale waakiri ajjemu kiri nti yagambye President tukolere enguudo, President tusaba abatongeza omusaala, President tusaba otugambireko ku bantu betukolera balekerawo okututta. Waakiri ayogere ekyo, naye nga sizzeemu kuvoola muntu yenna. Ekintu ekyo nakibagambako mu katambi kange akasooka nga masalaavu yakabulira ddala, wabula ate nkyebaliza Mukama nti nno waakomyewo ye kennyini yeeyogeredde n'aleogera ensonga lwaki abadde abuzera lwaki taliwo, era n'agamba tagenda kuddamu kukola muzogo gw'abadde akola. Bino bye mbadde mbagamba baganda bange, intaneti gikozese bulungi, yogererako by'oyagala, kolerako by'oyagala, ebigenda onnyumira abantu, tokosa abantu. Gy'okoma okukosa abantu ogenda funa ebizibu, ogenda kukomayo, ogenda siga obukyayi, abantu bagenda kukukyawa, omuntu atuuka n'okukola ekibi. Weebuuze onankola bineno namukola ki? Naye nga gwe weerabidde kyewamukola nga kyewamukola kyali kitono nnyo, wakijja buzze mu kamwa ne kimutuuka mu bwongo, ne kituula ku mutima, ne kikosa omutima, ne kikosa n'obwongo. Nga ye agamba waakulabirako agenda kutekinga action towards you. Abantu we batyo gye bali, era abantu we batyo ebintu bibatuukako bingi nnyo, naye nga tamanyi na nsonga ntuufu gye yakola, naye ng'ekintu kyakola kyali kitono nnyo bwe kuyisa buyisi kigambo mu kamwa. Wano we mbasabira nti ebigambo ebimu tubyekomeko, yadde nga tuba tulina okubyogera, tubyekomeko tutaase embeera eyinza okujja leero oba enkya. Yenze Sheila Adita video ne woba ozigifunyeemu, nkusaba obeere nga okomentinga wansi awo, ate era teweerabira nti mbagala okukamalira ddala subscribinga, kwata ku notification bell, commentinga, ate era mbagala nnyo. See you in my next video.